Yes, ku Pregen Media gwe najjo sinzira okubanga ku mukutu kwoli tugamba mwatu webali kubanga wa subscribinga ate nonyigana kade okusobola okubanga updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga uzifuna bulungi nnyo. Abantu baffe batumirako abali Qatar, Jordan, Bahrain, abali side zawali mu ggwanga erya South Africa, Dubai. Tubebaza okubanga ku mukutu kwe muli mbasi kutumiddeko kimanye bumanya nti nkutumidde yadde ensi sijogedde mwebale kubaako ejo gye mutuusaako engalo. Era nga n'essaawa zino mwattu ate bingi ebyetoolola eggwanga erya Uganda ne East Africa, naife twewaayo okubanga tukutuusaako amawulire gonna. Essaawa zino nga Kenya bakyagendera ddala mu maaso mu kulonda okwa democracy, olw'ensonga nti essaawa zino mwattu ate oyita mu ggwanga erya Kenya n'otalabayo muntu yenna w'amagye ajjudde mu bantu, n'otalabayo mmamba za mmotoka ezo ennwanyi, n'otalabayo kwegamba tewali mbeera ya bunkenke okusinziira ate ku kibeera wano mu ggwanga erya Uganda. Era nga bangi ekintu ekyo bakyebuuzizza ne bagamba nti ate mwattu bwe bituuka ku ggwanga erya Uganda mubanga abagenda mu lutalo, naye obutebenkevu bungi nnyo mu ggwanga erya Kenya. Sige mawulire genkuleetedde olwaleero, naye mbadde nina obayisaamuko eggaali bawe update egenda maaso side zawali mu ggwanga erya Kenya. Era nga essaawa zino amawulire genkuleetedde ge mawulire ag'omukulu owa National Unity Platform. Omukulu ono ng'amanyiddwa nga Honorable Dr. Twaha Kagabo. Ffenna tumanyi nti Bobi Wine yavaayoko emabegako mu bukambwe n'agamba nti buli mubaka gwe baawa ensimbi obukadde 40 mwattu abuzzeeyo mu bunnambiro basobole okubanga ate bo tebalya mu bantu lukwe. Ssente ezo eza General Yoweri Tibwabulwa Museveni zaawa sipiika asobole okubanga agulirira ababaka bano okubaako ebiteeso eby'enjawulo bye bayisaawo mu paalamenti, ate ye Bobi Wine yavaayo n'agamba abantu abo ti byonna mubikole, naye omusimbi ogwo muguzzeeyo. Ate mba muguzizzaayo mulagire ddala mu mawulire ti ssente ezo muzizizzaayo, kubanga ate mwe kibagasa ki okubanga ate mulya ssente z'omuwi w'omusolo ng'ate abantu bo babonaabona ate nga be baabalonda. Era mu mbeera eyo omukulu ono Dr. Twaha Kagabo ye yawulira ekiragiro kino okuva ewa principal mwattu ate n'asalawo nabanga ate omusimbi yagukutte bulambalamba ate n'agwolekeza saidi zawali nabanga aguzzaayo bulungi nnyo. Era mu kuzzaayo omusimbi ogwo ate ye Speaker Parliament Right Honorable Anita Among yavuddeyo nabanga alagira parliamentary ethics oba kakiiko akakwasa empisa wali ku paalamenti katandike okunoonyereza ku mukulu ono owa Bukoto South amanyiddwa nga Dr. Twaha Kagabo. Era nga mu mbeera eyo kamunoonyerezeeko lwaki yazizza omusimbi paliamenti gwe yamuwa, ate nga omusimbi guno gwali gulina okuyisa kye bayita supplementary budget. Ye ate omukulu yavuddeyo nayanukula sipiika n'amugamba nti nze nagoberedde mateeka ga kibiina kya NUP, amateeka agatulagira nti ate buli mubaka eyafunako gwe musimbi alabike nti aguzzaayo buli omu asobole okuba mu mirembe. Bobi Wine yabagamba byonna mu bikole, naye abantu babakubyemu ttooki, abantu babeesiga mwe muddebo saidi zawali okubanga ate mukwesa paalamenti okufunamu ebyammwe muli ejjusa nga abantu bababuuza ebibuuzo. Essaawa zino bwe bunkenke omukulu amanyiddwa nga Kazibwe Bashir bwayolekedde olw'ensonga nti abantu b'e Kawempe ate muganda wange bamukyawa bubi nnyo ddala, era teri ayagala kumulaba ng'asaze kigere Kawempe. Bwe bamusangira wonna abantu bakwatira ddala embooko olw'ensonga nti yagenda ate mwattu ate n'afuna omusimbi gwa Tibwabulwa ate ye n'asi
n'asirikira ddala nga talina kyanyega, tafa ku bantu, ng'ate abantu bambi bamuyira obululu buyitirivu, ate ne bajjayo omukulu munyagwa eyali abakoledde. So mu mbeera eyo bingi ebikyagenda mu maaso, naye nagamba nti ffe ku Project Media omulimu gw'okusubscribinga oba omaze onyige n'akade, then updates zonna eziba zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda oba ozifuna bulungi nnyo.